Didi wasanyunga Uganda etegedde. Didi wasanyunga Uganda etegedde. Ebyawandikibwa nga bituukirira, ebyayogerwa bannabbi, tiwano gwanga ddonde lya Katonda. Uganda gwanga ddonde lya Katonda, okomyawo ekitiibwa kya Katonda. Abaana b'eggwanga lino abali mu kusabira eggwanga okusinziira ku kigambo Mukama ky'ayogera, naye nga tulumbiddwa mu levels ez'enjawulo. Abamu tebasobola kwogera kye bayitamu oba kye batuuseeko omulabe bw'abalumbye, abalala basobola okwogera. Naye kino kiri eri ggwe, kubanga ogenda kumpulira nga nnyinnyonnyola. Gwe onoosalawo n'ogamba nti okusinziira ku mbeera gye mpitamu kanywe bunywi, kubanga kiyamba nze okusigala nga ntambula ne Mukama. Oba gwe oyinza okuba ng'oli bulungi ng'owulira weetaagisa kubeera mu lugendo luno okwongera okubeera ow'amaanyi, lya kimu, naye n'alikuwadde amagezi okunywa kulungi nga bwe ngenda okunnyonnyola. Kati ate na kino kankibagambe, teri gwe tugaanye kusiba kadwayiko omutali kunywa na kulya okumala ennaku zo 3. Nkiddamu, tetulina gwe tugaanye kusiba dwayiye nga tanywa talya okumala ennaku 3. Ekyo kya bulungi bwo olw'ensonga enkulu ze tugoberera. Ennaku zino 3 omuntu yenna alina kyansi y'okweyawula okuva mu bangi, asobole okugenda mu kifo mwasobola okuzimala ng'aline Katonda. Ekyo kikole, ate ekyo kya muwendo nnyo gy'oli. Atalina kyansi eyo, Mukama akulaba era ali naawe. Okusiiba kuno kwe tutandise bwe tuti tekukoma wiiki eno ku lw'omukaaga luno, nedda, era mpuliriza. Bwe tumala wiiki eno, wiiki eri ejja mujjukire tuli mu mwezi gwa 10. Wiiki eyo eddako mwe muli olw'omukaaga olusembayo mu mwezi, mwe tukuŋŋaanira ku Pan-African Square. Kati ekyo nkyogera oba nkigamba abo be tuli mu kukunga be tusisinkana nabo. Era olw'omukaaga olwo zijja kubanga ennaku z'omwezi 28. Kati okuva nga ennaku z'omwezi 25 lujja kuba lwakusatu okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 olwo enkya lubeere lwa mukaaga, tujja kuddamu okusaba kuno kwennyini. Bwe kuti ntegeeza wiiki ejja okuva ku lwokusatu nga 25 okutuuka nga 27 tugenda kubeerera mu kusiba n'okusaba bwe kuti. Olw'omukaaga enkya tusisinkane ku Pan-African Square. Ate wiiki eddako ogw'ekkumi we guggweerako gujja kuggwa ku Lwakubiri nga 31. Kati mpuliriza, okuva nga 1 omwezi ogw'ekkumi nkiddamu, okuva nga 1 omwezi ogw'ekkumi okutuusa nga 7 tugenda kubeera mu kusiiba n'okusaba kuno bwe kuti, okw'okunywako obunywi oba okw'okulyako ekimu. Naye era mumpulirize, bwe tumala kuno okusooka okwa wiiki eno, okuddako kwonna kusobola okukyukakyuka Omwoyo Omutukuvu bw'anaaba atuluŋŋamizza bw'ayagala tukikole. Nkiddamu, bwe tumaliza okwa wiiki eno okusooka, ntegeeza wiiki eno gye tulimu, leero Lwakubiri, enkya Lwakusatu, naye okutandika ku Lwokuna. Bwe tukumala ng'ennaku z'omwezi 2 kwa tukutandika nga 18, tusobola okukola enkyukakyuka zonna singa Omwoyo wa Mukama anaaba ayogere naffe ng'atuluŋŋamizza bw'ayagala tukikole. Ekyo ffe tuli balwanyi, nsaba emitima gyaffe gibeererwedde okugondera enkyukakyuka. Naye nkukubiriza okusiiba kuno n'okusaba tokubeeramu ng'ekinyumu, nedda. Tokubeeramu ng'ekinyumu, nedda. Tuli mu kukoleeza myoyo gyaffe n'egy'abannaffe, wakati tuli mu lutalo lwa kulwana. Olutalo nga twerwanira ne bannaffe bonna, Mukama asobole okuteekinga ova, atuteekate ku ddaala eddala, asobole okutwongerayo mu commandis, kubanga obudde tetulina. Lwaki okusiiba kuno okulangiriddwa? Waliwo weevu eyita oba amaanyi g'ekizikiza
agalumbye abalwanyi ba Mukama nga gawewula entiisa y'ebigambo ebirungi eby'essuubi n'okulabula kwonna Mukama kwaze akola mu ggwanga, era nga mu bamu gawewudde nnyo entiisa y'ekigambo kya Katonda ku ggwanga lino mu bantu abo bamwewadde. Tusome ebyawandiikibwa bino tulyoke tugende mu maaso. Bikula Bakolinso ekyokubiri essuula ya 2 n'olunyiriri olw'11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Nsoma mu Luganda. Setaani alemenga kutwekulumbalizaako kubanga tetuli ng'abatategeera nkweze. Tusome Lukka essuula 22 olunyiriri lwa 31 mu Luzungu. Luke chapter 22 verse 31. I'm reading Uganda. Simoni, laba, Setaani yeegayiridde okubawa wammwe ng'eŋŋaano. Tusome Isaaya essula ya 40 okuva ku 27 okutuusa ku 31. Isaiah chapter 40 from verse 27 to 31. Nsoma mu Luganda. Ekikwogeza kiggwe Yakobo n'ogamba ggwe Isirayiri nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama, n'omusango gwange guyise ku Katonda wange. 28. Tonnamanya, tonnawulira, Katonda atali ggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomero z'ensi, tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. 29. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. 30. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. 31. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Yesu yeebazibwe. Bakolinso ekyokubiri 11 atugambye Sitaani tatwekulumbalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Mu byafaayo bya Bayibuli Katonda ng'akolagana n'omwana w'omuntu, Sitaani tawangulangako Mukama. Kyasobola okukola kwe kuleetawo embeera omwana w'omuntu n'akola ebintu Katonda nga bw'atayagala, oba n'alekayo okukola ebyo Katonda bye yamulagira okukola. Olwo aba asesetuse okuva mu kubeerawo kwa Mukama. Obunafu buli Sitaani bwayiwa ku baana b'abantu nga bumwambala. Lukka 22:31. Yesu yennyini ye yagamba ba Petero, n'agamba nti Petero ne banno, Sitaani yeegayiridde okubawewanga eŋŋaano. Amakulu nga Yesu ategeeza Petero ne banne nti Sitaani akimanyi bulungi, mbezikisiza ekigambo, mmwe nkibawadde era nkibalekera omulimu gugende mu maaso. Naye Sitaani ansabye timbaggyeko obukuumi nneme batangira, ajje abakozesa akavuyo konna, abateekeko obulumi, abateekemu embeera yonna. Mu bumpimpi ajje n'ebitaba by'entiisa ye, oba by'oyinza okuyita ebitaba by'obutatya Katonda, z'engeri ennyingi omulaba ezaalumbamu abaana ba Katonda. N'abateekamu obutabanguko, akavuyo, ebitasaana ebingi okwera akati waabwe, oluusi kinoomu, mu famire, mu buweereza, kwegamba ne batambula mu bitaba by'obutatya Katonda. Olwo ng'agoba entiisa ya Mukama wakati mu bo. Isaaya 4 olunyiriri olwa 31 lwe njagala okwogerako lugamba nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Ensigalira Mukama zonna z'atunuulidde
era abamuyita. Olunyiriri olwa Isaaya 4:3. Awo Mukama ffenna waatwagala. Naye ennyiriri ziri mu Isaaya 27:28 kitegeeza nti waliwo okwemulugunya okungi olw'ebyo ebisisinkanye obulamu bwabo. Kyava Mukama ayita mu Isaaya n'agamba nti tonnamanya, tonnawulira nti Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero n'ensi, tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. Amakulu nti bonna abawangudde nga bategeera kyayagala ne bategeera ekyama kye ne bakiteeka ku mitima gyabwe, bonna beekwata ku ye. Kati awo we tusinzidde okuyita okusaba n'okusiiba kuno olw'embeera ze tulimu, ng'omulaba alinga ng'agamba nti tugenda tubafunza tubeerabiza sizoni gye balimu n'ebyo Mukama by'agamba. Naye wulira, omulabe ng'anaawewula entisa y'ekigambo kya Katonda ky'atadde mu mitima gy'abantu, asumulwa weevu oba amaanyi agaleetera abantu obunafu bw'omubiri. Omuntu n'asigala ng'alina ekigambo kya Mukama n'entiisa yaakyo ku mutima, naye nga tasobola kuyimirira kusaba olw'obunafu bw'omubiri. Bayibuli kino ekyogerako etya? Kyali kigambo kya Yesu Kristo. Katusomewo Mako 14:37. Awo najja n'abasanga nga yeebase, n'agamba Peetero nti, Simooni, weebase? Tobadde n'amaanyi ag'okutunula n'essaawa emu? 38. Mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Ensiganya za Mukama. Ndowooza mutegedde pointi yange nti omwoyo gwaffe ebiseera ebisinga gusigala gwagala naye ng'omubiri gwe munafu. Ekiseera eky'obunafu bw'omubiri, omulabe akola devices ze tuyita enkwe nnyingi ng'alumba abantu abakutte ekigambo kya Katonda. Kati kubanga baba tebasaba, bagwa mu butego bw'omulabe mu ngeri nnyingi. Ekyo wetuva okusoma Yesu kye yayita muleme okukemebwa, oba kwe kubeera okukemebwa kw'abaana ba Mukama. Obutego obwo bubasembeza oba butusembeza wala ne Mukama, nga okuyomba, okuwaayiriza, okweyagaliza okutali kwa Mukama, obuyaaye obw'engeri ez'enjawulo, effutwa mwe muva ekigambo okufutiza, n'ebirala bingi, ate nga buli kimu kizaala kinnaakyo. Ebyo nno bye bifuuka ebitaba by'obutatya Katonda wakati mu baana ba Katonda, era nga buli omu bimusanga eyo gy'ali. N'embeera endala nnyingi nnyo ezituuka ku bantu. Kati nga ggwe ampulira, by'oyitamu oba banno bye bayitamu by'omanyi bingi ate nga bya ngeri za njawulo, naye byonna bijja kuseeseetula abantu abakutte ekigambo kya Katonda oba abali mu ndagano ne Mukama. Naye ezo embeera ez'engeri ezo ennyingi ezireetera abantu okulemererwa oba okunafuwa, zikulemberwa amaanyi g'ekibi oba ky'oyinza okuyita ekyama ky'obujeemu oba amaanyi g'ekizikiza. Mu Luzungu ky'oyinza okuyita evil anointing. Amaanyi ago ag'ekizikiza ge gasiikiriza oba gawewula entiisa y'ekigambo kya Katonda eba etudde mu mitima gy'abantu, ne batandika obutafaayo nga n'eddoboozi ly'ekide kya Mukama eky'omu mitima gy'abantu ekitatuganya kuwummula olw'entiisa y'ekigambo kya Mukama tetukyaliwulira. Bwe ŋŋamba ekide mba ntegeeza kye bayita byebiro mu Luzungu. Abaasoma mwenna mukimanyi, ku ssomero baakubanga ekide nga tugenda mu break oba nga tuva mu lanchi oba nga tuyingira mu lanchi. Eddoboozi eryo liba lya Mwoyo Mutukuvu atuula mu ffe ng'atujjukiza okukola emirimu gya Mukama nga bw'ayagala. Era ebiseera ebisinga atuwa nnyo obukodyo obw'okuwangula omulabe
naye ne tutamuwuliriza olw'oluyogaano olw'ebirowoozo by'okulumbibwa kw'omulabe. Ekyokulabirako tusome olubereberye essula ya 4 okuva ku nnyiriri olw'okutaano. Ntandise. Naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goononeka. Mukama n'agamba Kayini nti, kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookola obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kitula ku luggi lwo. Ekigambo ekyo ky'owulira Mukama agamba nti bw'otokole bulungi ekibi kitula ku luggi lwo, ge maanyi g'omulabe, ge mafuta gali ag'ekizikiza agamaamira omuntu. Nga omwoyo omutukuvu ne bw'ayogera atya, teweekanga wadde akatono, okuggyako abatono ennyo abalwanira wakati mu mbeera eyo nga bawakanya omulabe, naye mu kulwanyisibwa okungi ng'anyigiriza obulamu bwabwe basobole okusirika nga tebalabika mu maaso ga Mukama nga bulijjo badde bayimirira nga bakola omulimu gwe. Kati nno ensigalira za Mukama njagala mmanye nti okuva amaanyi g'ekibi lwe gaasumululwa omulabe mu biro bya Adamu ne Eva n'okutuusa olwaleero, galwana na buli ayaayaana okukola ekigambo kya Katonda nga bw'akyagala, nga gatta oba gawakanya okuluŋŋamya kwa Yesu kwe yatuwa mu Matayo 6 olunyiri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Katusomewo. Kale musabe bwe muti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Ekibuuzo nga sinnamalayo kusoma, erinnya lya Mukama litukuzibwe wa? Ansa, mu mitima gyaffe, mu bulamu bwaffe tutya eddoboozi ly'ekigambo kye nga litudde mu ffe lyogera era nga terituganya kuweera oba kuwummula. Olunyiri olw'ekkumi, obwakabaka bw'obujje gy'oyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Gwafunye obubaka buno ku ssimu yo era ng'owuliza. Obwakabaka obwo bujja butya era byayagala Mukama bikolebwa butya? Obwakabaka obwo bujja ne butula mu kifo ne buzimba ennyumba? Nedda. Obwakabaka bujja ne butula mu ffe, mu nze, mu ggwe, n'otandika okukola byayagala. Otya? Ebigambo byakulagira okukola, ebigambo byatulagira okukola by'ebyobwakabaka. Bwe tutandika obikola kitegeeza nti obwakabaka bwe buli mu ggwe bufuga ne munze bufuga. Kati ate nga bannayuganda, ye Sitaani akimanyi nti singa tumalira okugoberera ekigambo Mukama kyayogera ku Uganda, tuba tussa obufuzi bwa Mukama mu Uganda. Ate nga amanyi bulungi nti obufuzi bwa Mukama bwe bukka mu Uganda, kitegeeza Afrika n'ensi yonna ebe maze omuva mu ngalo, kubanga mandate yaffe oba ekkatala lyaffe litya okukomyawo amawanga gonna mu kutya n'okusinza Katonda omu eyatonda eggulu n'ensi. Kati gwe yakkiriza ekigambo kya Mukama ku ggwanga lya Uganda, buli kyonna ky'owulira ekikufeesinga, buli maanyi agakulumba, buli lukolwa n'olw'omulabe, Sitaani talwanyisa ggwe, alwanyisa kigambo kye wakwata. Kubanga abagenda okununulwa ng'omaze okuteeka oba okulinnya Sitaani ku nfeeti bagenda kuba bangi nnyo, nga n'ekitiibwa kya Mukama kifugira mu bantu be. Naye nakino tukimanye nti teri komanda oba muduumizi alibeera omwangu eri eggye nga lyesigamyeko okumutuusa ku buwanguzi. Bwe njogera komanda mba ntegeeza Mukama Katonda omulamu. Naye ate njagala okimanye nti ye Mukama tawangulwa Sitaani ate talemererwa, wabula baaduumira basobola okuba nga abamulemesa. Oluusi si mu kweyagalira naye mu bunafu oba obutafaayo oba
obutaba na kukkiriza. Kati gano ge mazima. Mu nnaku zino wabaddewo obunafu obuyita wakati mu ggye lya Mukama. Naye ng'omulabe yaba alumbye, naye ye Mukama kyasinga okusuubira ennyo ffe kwe kuwongera okumusaba, okumwesiga. Mu mbeera eyo atuwanguza, era omulabe n'asigala nga tawangudde. Ekikola obubi kwe kusirika omulabe neeyongera okuba ng'afugira waggulu, ng'ate omulabe lw'afugira waggulu aba azikiriza bantu ba Mukama. Emabegaawo gwali mwezi gwa 7. Mukama n'ayogera naffe ku Pan-African nga si musanyufu. Era ebigambo kakasa mwenna mubijjukira. Yatandika atugamba bw'ati: lwaki mwebasi, lwaki mwebasi nga Uganda eyengedde. Obudde bwaggwaayo dda. Uganda is ripe and there are no harvesters. Uganda eyengedde ate nga tewali bakunguzi. N'agamba it is getting rotten. Tiegenda kuvunda. You are just looking on. Mutu mwatunuzi. You are doing your own things. Mwekolera byammwe. You are sleeping. Mwebase. Obubaka obwo bwali buwanvu nnyo, naye nga Mukama ayogera ku bulamu bwe tutambuza, ng'ate tumanye ensonga enkulu eriwo mu ggwanga. Nga Mukama kyategeeza nti ebitutawaanya biraba, bulijjo akyogera. Ebitutawaanya biraba. Naye lwaki tubiteekako omwoyo? Nga ye agamba tutunuulire ye byakola, oba tuteeke omwoyo ku nsonga ze ku ggwanga lino. Ye biri ebitulwanyisa, oba ebitulemesa, oba ezirinya ensonga ezitunyigiriza, agenda biwangula. Ku Pan-African awo, Mukama atubuuza ekibuuzo kino. Nsaba okiwuze bulungi. Kyali bwe kiti: lwaki bwe mubulwa amaanyi temunsaba amaanyi nengabawa? N'atubuuza omulimu gwani era ani abayita okumukolera. Kansuubire nti mwenna abaaliwo ekigambo kino mwakiteeka ku mutima, ng'atubuuza nti lwaki bwe tubulwa amaanyi tetudda gy'ali ne tumusaba amaanyi agatuwe, kuba omulimu gugwe. Oluvannyuma lw'obubaka obwo obwalimu Mukama ng'anenya, twayita mu bubaka obwali ku rediyo ne mu butambi, ne tukkaanya nti tugenda kuteekawo okusaba, twemme kwesaasira nga tunoonya Mukama. Mukama wanatusanga atwambaza amaanyi n'okutuwanguza byonna ebadde bitufuula abanafu. Era twayimire mu kyawandiikibwa Ebikolwa Essula 12 olunya olwokutaano. Soma wati: awo Petero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Petero yali nga yeebase wakati w'abaserikale 2 nga asibiddwa enjegere 2. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Olw'omusanvu laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali. Okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Petero mu mbiriizi, n'amuzukusa ng'agamba nti yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono ne zigwa. Olw'omunana malayika n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo. N'amugamba nti yambala ekyambalo kyo ongoberere. Olw'omwenda n'afuluma n'amugoberera, so teyamanya by'amazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Olw'ekkumi, bwe baayita ku bakuumi abasookerwako, n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaggukirawo lwokka. Ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Ekinyuzo ekiri mu kyawandiikibwa ekyo kiri nti ekkanisa n'esaba obutakoowa ng'esabira Petero. Essaala y'abantu abasaba mu kkanisa n'etuuka mu ggulu. Mukama n'asindika malayika. Katonda yasindikira Petero malayika
eyaggulawo oluggi lw'ekyuma ye Katonda y'omu n'olwaleero atuyita era ayogera naffe ate atwetaaga. Ku lw'omukaaga olwasembayo mu mwezi guno ogw'omwenda gwe twakamala, ebigambo bino bye bimu kwa Mukama bye yatugamba. Byali bingi mu birina ne mu masimu gammwe. Yatandika bw'ati, if you don't want to move with me, I'm going to move alone. Tubate mwagala tambula nange ngira tambula nzekka. I'll wipe Uganda and make a new Uganda. Nja kuzikiriza Uganda bagisanyawo. Nkole Uganda empya. I can bring new people in this nation and they will serve me the way you want. Nti nja kuleta abantu bapya mu ggwanga lino bampereze nga bwe njagala. Sigenda kwongera kigambo kyonna nga kyabujulirwa buno bwe mbadde mbaatulira. Wabula kambabuulire tugenda kusabira biki okuva ku Lwokuna, ku Lwokutaano n'Olwomukaaga ne wiiki eri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna n'Olwokutaano, ate wiiki eri olunaku otandika mu Gwokumi tujja kutandika nga lumu tusiibe ennaku 7. Ebyokusabira okwesabira nga ggwe omu Mukama akuwa amaanyi ag'okuyimirira ku lw'eggwanga okusinziira ku buli kigambo kyalyogeddeko. Sinze mbajjukiza nga Mukama agamba nti bwe munafuwa oba bwe mubulwa amaanyi lwaki tebumusaba amaanyi? Kati kwesabira nga ggw'omu Katonda akuwa amaanyi oyimirire ku buli kigambo kyayogedde ku ggwanga lino. Ekyokubiri, okusabira buli munnayuganda yenna atadde ku mutima gwe ekigambo kyonna kyonna Mukama kyazayogera ku ggwanga Uganda ayimirire obutakoowa, era bannayuganda banno basabire amagezi okutebuka enkwe zonna ez'omulabe mu lugendo lwe tulimu olw'okuwangula eggwanga Mukama agyeddize. Mu kusaba kuno w'Oluganda nsaba okusaba okw'okwenenya kubeere kwa nkizo nnyo, kuwa enkizo, teweepena kusaba nga weenenya, kubanga Bayibuli etugamba musabe ng'obutakoowa naye ate twenenyenga, kubanga twonona mu birowoozo, twonona mu ngeri nnyingi nnyo. Era Zabbuli eya 51 olw'obulamu bwaffe tugikozese nnyo. Zabbuli 51 okuvanya olusooka paka awasemba. Zabbuli eya 5 kiddamu Zabbuli ya 5 eyo tutandike ku nnyiriri olw'e16. Nsaba yandika ebyo ng'obisaba Omwoyo Omutukuvu akukulembere mu kwenenya. Wulira olw'e16. Naye omubi Katonda amugamba nti ofaayo ki okubuulira amateeka gange n'oyingiza endagaano yange mu kamwako. 17. Kubanga okyawa okuyigirizibwa n'ebigambo byange obisuula ennyuma wo. 18. Bwe walaba omubi walagaana naye era wassa kimu n'abenzi. 19. Owaayo akamwako eri obubi n'olulimi lwo lukola eby'obulimba. 20. Otuula ng'ovuma muganda wo era owaayiriza omwana wa nnyoko. 21. Ebyo wabikola nange n'ensirika n'olowooza nga nenkanankana ddala naawe, naye ndikunenya ne mbiteeka mu maaso go. 22. Kale mulowooze kino mmwe abeerabira Katonda neme okubatagulataagula okubulawo alibawonya. 23. Buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Okwo kwogenda okugatta ebyawandiikibwa ebirala ebikuluŋŋamya okukaabira mu maaso ga Mukama gwe olw'obulamu bwo ne ku lw'Abannayuganda. Naye nsaba obulamu bwaffe bubeere bwa muwendo nga tubusabira, kitegeeza nti tubusike tubukwase Mukama asobole okukola omulimu. Era nabasabye nti bw'oba osobola okulyako sooka okuleke onyweko bunywi, ate gwawulira nga weesobola twalayo ku dwayi
ennaku zino 3 ntono tusobole okuba nga twambala amaanyi mu ngeri y'enjawulo oba okusemberera Mukama. Ensonga tetugibuusa maaso, twesabire obuvumu n'amaanyi eri buli munnayuganda yenna, sabira ne bannayuganda bonna, buli omu ayambala amaanyi n'obuvumu okuddayo mu famire gye twasibuka. Mukama asobole okutukutulako obusamize, obuwangwa n'obulogo, kubanga byonna bitambulira wamu. Ate mbajjukiza Mukama yeerayirira nga tuwulira, n'agamba nti atugololedde omukono gwe okuwangula buli kyonna kye tutya gye tusoboka mu famire zaffe. Ensonga eno nsaba mujawule bulungi ku yasoose, twakulembeza okusaba amaanyi agatuyimiriza. Naye wano buli munnayuganda okwesabira ekyoto ky'omutima gwe kisobole okuba nga kyaka, buli omu okukoowoola omwoyo wa Mukama atule mu kyoto ky'emitima gyaffe kisobole okuba nga kyaka. Kitegeeza nga osobola okutambula ng'osaba ng'oyita Mukama. Ate tokoma ku ekyo, okusabira na buli munnayuganda ekyakibeere. Teweeyagaliza wekka, sabira bannayuganda bonna bakibeere, naddala okusinga bannayuganda abayimiridde ku kigambo kya Katonda eri eggwanga lino, bannayuganda bonna abayimiridde ku kigambo kya Mukama eri eggwanga lino, ng'okoowoola Katonda ekyoto ky'emitima gyaffe ffenna kibe nga kyaka. Naye ekikyo nakyo kiweeyo mu maaso ga Mukama, ng'okoowoola Mukama akyambaza amaanyi ate ne bannayuganda ffenna, kwegamba ffenna tubeere ekyoto ekyaka. Kweyo ensonga tusome Luka 22:32-33. Wulira, naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira, naye bw'onoomala okukyuka onywezenga baganda bo. Oyo yali Yesu ng'asabira Petero. Kakati ate omwoyo omu Mukama atuwulira ffe ensonga eno eri ku mutima gwaffe, ate Mukama agyagala nnyo. Kati ffe bwe twesabira nga tugasse emitima ajja kulaba unity. Yes, Mukama agenda kulaba okwegatta okw'omwoyo, agenda tuwa obuvumu tunywezebwe, tusobole okunyweza abalala abagenda otwegattako. Nsaba obubaka buno ojja buweereza ku banno balala bangi bannayuganda, kubanga twekunga kusaba ku lw'ekigambo Mukama kyayogera ku ggwanga. Mbeegayiridde bannayuganda bannange nti omulabe waffe talabika, naye alwanyisa nnyo Mukama kyatugamba. Nsaba tukoowoola amaanyi ga Mukama ag'omu ggulu aweegali agenda gatwambaza yatugamba. Twambale amaanyi nga ne mu famire mwe tuli, wooli awo musajja gwe mukazi gwe nga tosobola kwebaka nga temukumya ekyoto kya famire yammwe. Ekirala era ku nsonga eno tusabire abasumba b'ekkanisa za Uganda zonna okujjako bannabbi b'obulimba, omwoyo omutukuvu ayogere nabo. Abamuvingi baggulawo amakanisa gaabwe nga bateekawo pulogulaamu z'okusabira eggwanga. Kyentegeeza Mukama akwate emitima gyabwe agigonze. Tobasalira musango, nedda va ku ntebe ey'okusala omusango. Nawe Mukama akuyamba buyambi, naye va ku ntebe esala omusango. Gwe mu kusaba kuno batunuulire ng'abatawulirangako, gwe bakoowolere Mukama. Mukama kyagala okukola mu ggwanga lya Uganda kyagalize buli munnayuganda, kyagalize buli musajja, kyagalize buli mukazi asobole okukibeera, kubanga ye Mukama kyekitiibwa kye ffenna bannayuganda bwe tugoloka omulundi gumu ne tukiwuliramu essanyu, ne tukijaguliza, ne tukikoolera wamu okusinga abatono ng'ate abo tebafaayo. Kati ffe tuyite Mukama, omwoyo omutukuvu atambule nga wakyaliwo okusaasira, akunge emitima gy'abannayuganda, ffenna tuyimirire wamu. Naye nga Mukama omugamba nti oba ggulawo ebyo okusaba mu makanisa, pulogulaamu zibeere za kusabira ggwanga, si bantu kufuna bintu byabwe ng'okuwasa, kufumbirwa, bugagga, mmotoka. Nedda, tusabira Uganda kutuukirizibwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyogera ku ggwanga lyaffe, kye twagala okulaba nga kituukirizibwa. Ng'abasabi era abayimiridde, tukoole Mukama atuwonye obunafu
w'omubiri n'obw'omwoyo. Kankiddemu ng'abasabi era abayimiridde ku kigambo ky'eggwanga tukoole Mukama atuwonya obunafu bw'omubiri n'omwoyo, kubanga n'ebiro Yesu bwe yali ayita wakati mu Isirayiri ng'ababulya ekigambo kya Mukama yatambula awonya obunafu bwonna, kubanga eyo y'enkola y'omulabe nga bwennyonnyodde nti omwoyo gubeera gwagala naye omubiri nga gunafuye, kubanga omulabe gwakwata n'alyoka alemesa omwoyo guli ogwagala okusaba obutanyira mu maaso ga Mukama. Ku ekyo yimirira Matayo 8:16-17. Kansomewo. Obudde bwali buwungedde ne bamuleetera bangi abakwatiddwa dayimooni, n'agoba dayimooni n'ekigambo n'awonya bonna abaali balwadde. 17. Ekigambo kituukirire ekyayogerwa nabbi Isaaya n'agamba nti ye yennyini oyinza okwebuuza ani? Yesu yatwala obunafu bwaffe ne yeetikka endwadde zaffe. Ekyandikwa bwe kino bwe kigamba. Ne kaakati tusabe Mukama Katonda Yesu atwale obunafu bwaffe yeetikka endwadde zaffe, kubanga endwadde omulabe zaatukuba ze zireeta obunafu. Tusobole okuyimirira nga twegolodde nga ye bwe yali mu biro ng'atambula mu buliwo, newankubadde kaakati atulabikira yali ng'atambula yeegolodde nga tewali bunafu wadde endwadde ya mubiri eyali eyinza kubeera mu ye. Era ku nsonga eyo ojja kuyimirira mu Matayo 9:35 wasoma watya? Yesu n'ayitayita mu bibuga byonna n'embuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Bassebo ne bannyabo, amaanyi agawonya obunafu bwonna obukyatutuddemu gali mu kigambo kya Katonda. Muwulidde nga mbisoma, bwe tugenda okuyimirira tumugambe naffe tukooye obunafu, twagala kubeera b'amaanyi. Ensonga endala, okusabira eggwanga lyonna erya Uganda okutegeera Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'okwagala, n'abatali balokole bonna okulokoka bakkirize Katonda. Okwo kwe kuyayana kwa Mukama eri Bannayuganda okuyimya ku lwa banne. Buli lunaku emisana kozesa essaawa ezitakka wansi wa 2.5 ng'osabira Uganda mwe mu ntalo lw'omwoyo byonna. Ate n'ekiro bw'otyo okozesa essaawa ezitakka wansi wa 2.5 ng'osabira Uganda n'amawanga, era n'emisana bw'otyo n'amawanga. Abooluganda mumpulirize, amawanga byekatala. Ekyogeza Mukama kyonna bwe kiti nejjuzi yatubuuza, mwagala omulaba ntwaleko ekitiibwa kyange mu mawanga. Let us pray for the nations. Tusabire amawanga. Abooluganda, omulaba akirwanyisa nnyo okukibba mitima gy'abantu, naye tusabire amawanga n'eggwanga. Kati gwe kimanye tuli mu kunoonya Mukama. Gamba Mukama, nyambaze ekisa ekyokusabira eggwanga n'amawanga, ng'osobola okukikola obutaka wansi wa ssaawa 2.5 emisana ne bw'otyo ekiro. Okusaba okwotalo lw'omwoyo naye ebeera ensonga ya kumwanja ennyo, spiritual warfare. Kasita owulira nga weenenyezza ekiwera ku lw'obulamu bwo, ku lwa famire yo, ku lw'eggwanga lino, ku lwa byonna ebigenda mu maaso, situka okwotalo lw'omwoyo, kuba ebikuta eggwanga lumbira mu bwengula, lumbira mu bibira, mu njazi, mu nsozi, mu nnyanja, mu nzizi, mu swamps, emigga, buli kimulumba mu bibira, buli kyonna, ebigambo ebikulondoola mu families, endagaano ezaakolebwa, buli kyonna lumba, ozikirize, omenye, ofaafaganye, oteeke wansi mu linnya lya Yesu. Temwerabira sizoni gye tulimu abaweereza ba sitaani, ba satanist, abasajja abagaggawadde, abaweereza emagombe, bemuyita ab'amaanyi, bayita basimanyi baserebu, bali mu saddaaka nnyingi okuwamba n'okufugira waggulu. Naye kati mu kusaba bwe kuti
twambale amaanyi talw'omwoyo, tulumbe nga tukuba, tufugira mu bwengula, tukole omusaayi gwa Yesu gunaaze omwezi, gunaaze enjuba, emunyenye n'ebitonde ebirala tetulangirire, nga tutwala obufuzi n'obuyinza ku bwengula bw'eggwanga lyaffe, ku buli kyonna ekitonde keeba empewo, kagaba amazzi newankubadde ettaka. Abooluganda, mu kusaba kuno kwata ku ttaka ng'okoola amaanyi ga Mukama gaseseme buli mulogo na buli musamize ne bonna abakozi be bonna abayingiza eggwanga lino mu ndagaano, emyoyo okusobola okwambala amaanyi ne ssaddaaka ze bawaayo, eggwanga libaseseme. Omukono gwa Mukama guke ku ggwanga lino, gulwane na buli muntu yenna akyakola endagaano eggwanga lino okuweereza sitaani. B'obuwangwa, obusamize n'eddogo, byonna abooluganda okutuva ku Lwokuna paka ku Lwomukaaga nga pulogulaamu bw'ogiwulidde, ebyawandiikibwa biri mu Bayibuli bingi, sinjabbi kuwa olwaleero ebyokulwana bingi. Tusumulule omwoyo w'okutakabana, essaala ey'okutakabana. Okutakabana kubeera ku mukazi azaala oba ekintu kyonna ekiramu nga kisindika omwana kibeera mu kutakabana. Mukama atusumulule atuyiweko omwoyo w'okutakabana, essaala emukoowoola ey'okutakabana, amaanyi ga Mukama gatugweko, tuzaale ekiteekeddwa okuzaala mu linnya erya Yesu. Ekyo nga tukisaba tukikoowoola, tobuusabuusa, kubanga kye kimu ku birabo Mukama bye yatuwa ku ggwanga lino. Yesu gwe tusaba yawangula, naye yatuukako mu mbeera ng'emunyigiriza emutadde ku kisenge. Naye bwe yayimirira mu maaso ga Kitaffe Mukama Katonda omulamu, yamuwa amaanyi agawangula ekyali kimidde mu maaso ge. Kati ateffe okuyita mwoyo tutuuka butereevu wa Kitaffe kye tusaba kyonna kituweebwa. Kankusomero kakase nti naye yawangula. Mark 14:36. Mako 14:36. Wulira. N'agamba nti, Abba Kitange, byonna biyinzika gy'oli, nzigyako ekikompe kino, naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Eyo essaala Yesu yagisaba emirundi 3 ng'olusozi lw'okuwangula missoni lumuli mu maaso, kubanga yawangula y'ensonga lwaki tumuyita Mukama waffe, era byonna Mukama n'abimufuza olw'okuwangula. Naye bw'osoma olunyiri lwa 35 ntegeeza essula ya Mako 14:35, Yesu yamanya bino byebiro ebyokuwangula bye bino, naye embeera bwe yamusisinkana yagenda mu maaso ga Mukama, kubanga ye yalina obuwanguzi bwe era nga yamanyi missoni ye. Ntegeeza Katonda Kitaffe ali waggulu ennyo. Wulira bwe yasaba essaala, Mako 14:35, n'atambulako katono n'avunnama n'asaba. Ebyandikwa bigamba bwe biti, obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. Mujjukire Mukama akola oba atuukiriza ebintu bye mu biro n'ebiseera. Yesu agenda we yagenda awo ng'amanyi nti bino byebiro n'olwe lunaku, zino ze ssaawa. N'asaba n'agamba, bwe kiba kiyinzika kimpitiriddeko kino, Mukama ekiseera kimpiteko. Naye n'amaana agamba, si mu kwagala kwange naye mu kukwo. Kati okwagala kwa Mukama kwali tikiteekeddwa muyitako, kubanga ffenna twalina ofuna obulokozi okuyita mu ye. Ate tekiri mu kwagala kwa Mukama Uganda okuyitibwako ekiseera, nedda. Tekiri mu kwagala kwa Mukama. Era naffe tusabe nga tugamba, Mukama totuganya budde buno kutuyitako obw'okusaasira obusaasizi, kubanga tuyondega wa biseera. Abooluganda, sigenda kwongerako. Nsaba Mukama Katonda atubeere, atwambaze amaanyi, muwulize bulungi, gabira ku banno, bakunge ffenna tutambulire wamu. Zino ze simu mu kusaba kuno zojja okunkubirako. 0773 536 5487. Airtel 0753 578 861. Mukama akuwa omukisa ng'osaba. Abooluganda,
bwe mbadde nnyonnyolaawo ngambye nti emisana okusabira eggwanga n'amawanga tosaba kukawasa wa 2 n'ekitundu amakulu nti zisusseemu. Mbadde sitegeeza nti byonna byebirina okusabirwa nga byogedde obikolere mu ssaawa ezo 2 n'ekitundu. Nedda, ekyo njogedde singa ogamba nti kati nsabira ggwanga lyokka okusinza mu bigambo oba mu bunnabbi oba mu bisuubizo bya Mukama n'amawanga. Kati n'ogamba naye ebyokusabira obulamu bwo bannayuganda bonna, okutwalwa omwoyo n'ebirala byonna ebyo kwegamba nkusabira bannaffe amaanyi nga bw'owulidde ensonga zonna ezikola ekinyulizi ky'okusaba. Naye olw'ogamba nti Mukama eggwanga lino olituukirize katugenga bwe tutera okusaba bulijjo